Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna omwaka guno twakulaga amawulire gaffe bakansala b'eggombolola Mumyuuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso ababulako akatono okusikangana ebitogi ng'ensonga eva ku kyakuyisa mbalira y'eggombolola eno ey'omwaka 2023-2024. So kati n'embeera yakwennyamya tetusobola genda maaso kuyisa budget gye tutaleeyinze nga tetumanyi na birimu. Whoever took the budget paper, that was the laying, and were guided properly. The anomalies which were there, they were either on either side. If you hadn't wanted to take it, you would have left it on the table. Bano bategeeza nti tebasobola kuyisa mbalya gye batasose kubaganyako birowoozo ekyaviirako olutuula lwa kanso okuyiika. Kati olwaliro bano bapondoose ne bayisa embalirira eno ewatali kweyawulamu nga basose kutuuza kakiiko ne bakkaanya ne bawa n'ensonga kwe beesigamaawo okugaana okuyisa embalirira omulundi ogwasooka. In administrative law, there is what we call a travaillance. We have found the administrative officer acting beyond their powers, which is wrong, and this has been exhibited in Wakiso sub-county. Embalirira esomeddwa ya bumbi 2 n'ezigwamu era ng'essira balitadde nnyo ku nguudo obulimi ebyenjigiriza wamu n'okutereeza ebyobulamu. Luli twagenda okukomekkereza omwaka ogusoose omwaka financial year abaaliwo bali ku percentage yo collecting omusolo ya between 43 and 48%. Kati olabira ddala nti ate bano abali ku bitundu 7.3 ku 10 almost ku dabolinga bali tolina ngeri gyoyinza bajja mu service. Bakansala ab'enjawulo basimye omu obwoleseddwa olwaliro mu kuyisa embalirira eno kubanga embalirira bw'etayita kibeera kigootaanya empeereza y'emirimu. Budget ebadde yagaana okuyisibwa olw'obusonga obutonotono. Era kyova olaba ndi musanyufu nti side yange yewangudde. Majority bali baagaana budget ne bagigoba mu council ne bagigoba ne mu committees nga mbabuuza mwagala tugidiscussingireko wa oba tugyogerereko wa. Omulundi guno tubadde wamu ne bakansala era tukkiriziganyizza nti budget yeyite tusobole okukolera abantu baffe abaatutuma kubanga buli wetayisa budget abantu baffe abaatutuma be bafiirwa. Abantu abasinga beetaaga nnyo ebyobulamu okulaba nga ebyobulamu bwe biba tebikwatiddwako bulungi budget eno abantu bagenda gifunamu. Nze siri musanyufu n'olunaku olwaleero era nze omu ku abo abali bataleze bumativu mu kanso gye mubugeddeko yayiika. Omukubiriza wa kanso ya disitulikiti y'e Wakiso Najja Nasifu nga y'omu ku babaddewo okutabaganya banne agamba nti bakansala bangi bagezaako okutambuza kanso nga tebagoberedde mateeka kyagamba nti kyakubasuula mu katyabaga. Obuzibu bwesinza okulaba mu kukozesa amateeka nti waliwo Local Government Act ne Finance and Accounting Regulations zituyamba nnyo okutegeera engeri gye tulina otambuzaamu ebyo. Naye wesanga ne bajja mu kanso bonna nga bonna batudde bonna tewali n'omu ayinako Local Government Act. Kitegeeza ne bagenda oteesa we bagenda guidance weeva tewali kyona ayogera lugambo n'oli ayogera lugambo. Ssentebe w'eggombolola eno Mwanjesa Mujju Felix alambuludde ku mbalirira eyisiddwa bw'atyo n'asaba disitulikiti okubayambako okubakolera ku nguudo eziri mu ggombolola eno yadde nga yakula dda naye nga bakyagibala ng'ey'ekyalo. Byaffe okusingawo butunda Wakiso Mumyuuka nga bwali tufunye abasenze bangi nnyo ne projects nnyingi ezize mu kitundu ezisobola okutuwa emisolo egitumala okukolera abantu baffe ebintu ebibagasa. Era kye tutunuulidde amakubo twagala okugakola tulabe nti tuwona okuba nti amakubo gammalamu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.